Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. También yo get. Msomesa. Kale katugende ku mundo beso. Nze bampita mukoja wa Beat Fama mu Ndobeso oli mu program sisimuka ku Beat FM ekita buli ky'omuziki ekisinga. Sebo. Oli otya mukulu? Yendi sebo oli otya sebo. Ati. Yine songa yange. Kyala wange bamuloga. Ani? Kyala wange. Bamuloga. Polizimone kisirana tewali kyakola nekiyitamu naye bwe mubuuza aŋŋamba bwe mubuuza nti buzibu ki aŋŋamba nti muganda we sister we yamuloga wangi aŋŋamba nti sister we yamuloga kakati mbadde nze njagala okumanya nti sister we amulanga ki era bafa ki nange kennyini buli kyenkola tekiyitamu kisiraana busiraanyi kati enamba y'essimu gye nakuweereza yeya sister mukyala we yaani ye Nakalema kati gw'onaayogerako ne muganda wa sister wo kibadde kyetaagisa oyogereko naye nja kwogerako naye tewali mutawana kale feerako ku simu tovaako kale kinta buli ky'omuziki ekisinga wano ku Beat FM tuli mu Ndobeso. Neba na mulamu ebintu bye mukola bannange ebintu si birungi ebyasoba kakati bannaye omuntu atuuse kusiraana kutandika kubeera nga takyalina kimufaaki mulamu mufaaki nze bbawa Nakalema omuloze mukazi wattu takyalina waatuula nange kamuwa sampulira ntandise omukoowa kati ndi awo kakati gwajjambuukira gamba mukazi wafuna amagezi agategeera kuba baba tannafuna amagezi gategeera jagala agafune nze nina obudde bw'oyo omulalu ate mulalu atya kubanga ayina ebizibu bye nga ye omuntu mugamba akunnyonnyola ebizibu bye byalina so si kugwira ku nze eddalu ayina ebizibu bye ate gwe gw'omulogo okuviira ddala mu kusoma kw'omulogo omwana wamufuukira ekizibu kati njagala nkubuuza nze nina obudde obusobola okwonooneramu oyo ssente nti ngenda kumuloga lwaki tanoonya ebikolimo bye gyebijja bimulondoola n'abinoonyeza eddagala okusinga okugwira ku nze eddalu mulinga abatali ba Luganda abantu ne mufuuka mweroga bwerozi bwe tuleera abooluganda nekitegeeza nti nno mumulozi lwaki tanoonya eddagala limugjaku bikolimo by'alina omanye ebikolimo by'ayina oyo omwana ati gwe omuloga nze muloge maama yafa amukolimidde yakwata ettooke n'alikuba maama n'alimukuba ku liiso eriiso lye lyavaako obulwadde obwatta maama n'essaawa yaleero okubanga takyali mu nsi bw'aba asobola agende yeetondere maama agende ku bijjaamu etondere naye ekitali ekyo yakyazungana nnyo akyazunga nnyo n'obwo obwana bwagenda azaala wano nawali ate bwana abatagenze kufukamira ku kijja kumwetondera akyazaala nnyimba n'embizi bigenda kumuzaalamu buli kimu kimuzaalemu kuba obwana bwazaala obumutamanyeeko nakitayi waabwo nze sirina budde buyinza kuloga eyumbwa
ebyo ebikolimo bye bigenda bimuzunza agende ku kijja yetondere maama bw'ali musonyi waali tereera naye nsoba obudde obumuloga sibuyina bannange teri muzadde asobola kukolimira mwana mukazi gwe gwologa munno ndowooza kati naawe oli musiru wali ojo namulogero olyokolumiriza nti nno muloga lwaki towulira nga mukazi wo n'atambulira ebikolimo by'okusinga ate nawe tongwirako ddalu saagala ongwireko ddalu wali ojo nalinyokereza eddagala nti nno muloga ebyo bikolimo bye bamukolimira bye bimuzunza tutandika naawe kungwirako ddalu tombuukirako bw'obanga ogamba nti nno namuloga ndowooza mwenna mulina ebisiraani ebibasumbuwa toddamu kuntabukirako mutujja ozunza omumwa ebityo ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu okuva mwana mukuva mwoyo yenyi ani abyozeza n'abitukuvu tugambe tutya ebyo byawulidde bigambo si byaffe kitabuli kya muzika ekisinga ku Bit FM zadde katonda wa wano ku nsi ye abamu bawana obujulizi sijjukirako maama wange kunkuba okuva we nazuva obuto paka we natu naye ate gwe bakuweko obujulizi njukira muwala wange weyankuba yakwasuka ettooke ne linkuba eriiso lino ne lirijjamu omwana yeyanzijjamu eriiso siye Naka yesebo wana muliki yalayi wallahi abanya gange se pati katenga kumwalayi walayi na tanti eriko yesebo na anzo kwambia omukyala anzo kwanga mama yakolima kasi yacho kageze kagende kubija etole towa na musonyi wanze Patrick makitalo nnyo webale nnyo mukunja wanje bora letuwereza ente tugebuwambo yennyabo naye mukunja bannange omukyala alatingidde omusajja yeetereze ne mukazi we kubija betonde mukunja mwebale tuwereza kale buterevu mwogera ne Barnabas nga nsinzidwa ne Kalusaka na Kasungula ambasada wa Baluli naye kyamugisa mulungi omwami ategedde ekiri ku mukyala we amusayire ku magezi nga bukyali naye otofanga omuntu ng'atakolomidde bale omuntu bakolimira n'afa kibatale ku magezi webale ale mukunja wanji webale kuweereza kale mbuzeebuze bampita Masembe Jjungo wano yesebo ow'ennakawuka agamba ki tusaba luguudo dutereeza lwogereko tuli bubi kakati mukunja yesebo ebintu by'okwerogaloga ebyo si birungi bandigenze ng'abooluganda ne batuula wamu ne beetereeza naye n'abasawo abaganda balimba bano bannaaye musibe bulungi abasawo batabulatabula nnyo webale okunja we bali kuweereza kale amanya Saalongo Sabbani makanika wa bibye busiika omukyala oyo yeebuzaabuza yakikola kati kugafunye kyebulizabulizaako kuko naye nga yakikola webale Mukunja nakati special reporter abantu mu balanguzi mbadde mu studio nga ndi mukola ne baŋŋamba mbu oli mu kunoonya kituufu owa leero nsazeewo mbasaleko mpoza amanya n'eddoboozi nze mwesije naku ya Museveni ow'ekijebejo Nakaseke district kati badde onjagazaaki wiiki ewedde mbadde ndaba amawulire nendaba ab'ekiboga nga beebaza pulezidenti Museveni olw'obbalimira enguudo za kolansi bambi ate ekyo nga kirungi kati gwe okifunyemu buzibu ki n'ekinnuma nnyo feeno nga gye yalwanira tulya nfuufu oba mmwe mwennyini temwagala kumugamba akimanyi ffe kolansi tumuwunyirwa kawoowo motoka ezitambuza amate naffe ababodaboda tulya nfuufu era ndaba bwenfaanana mbaaba pulezidenti Museveni yali ente zaffe mu lutalo olwaliwo 1981 ebbanga eryo lyonna ng'obibanja kati mu 2020 ente zaali ziba mu bitundu ki ze yasinga okulya ezimu zaali mu disitulikiti y'e Nakasongola ekyalo bakiyita Kamuniina Kamuniina ate ekirala ekyokubiri kyali mu disitulikiti ey'e Luweero naye baalyayo dde ente Uganda bange nvuddeyo manje pulezidenti Museveni kati mu bizibu ebyo byonna byoyogedde oyagala akole ki asooka abaleko miliyoni 600 ng'azikwasani alunkwase tubwesijje musajja weeyagaliza otyo kuba miliyoni olwo 600 lwerubalirwamu ente ziyalya mu lutalo lwa 90 tasobola kuba na budde bw'obwo osisuubira watyanga ayogera naye mu luzungu ogenda kwogera ki by the way let me use the English what I can tell President Museveni immediately after seeing him automatically you are a largest freshwater lake in East Africa kanga mwawo kankubuuze n'ekibuuzo kya primary what is the use of a protector condom to protect people with their properties or to protect people
with our riches. Akusimbye olukaaga akugamba now give me the accountability erijogendo zisaasaanyamu. Miliyoni ozo olukaaga njagala gulako ettaka lya miliyoni 4.5 wasigale miliyoni 105 miliyoni 105 nguleko ente za miliyoni 10 awo si wabi miliyoni 5 ngenda kugulako akamotoka ke bayita Saala tandika okusuubulirako ebijanjaalo ne kasooli. miliyoni 50 okozesako 35 wasigadde meka miliyoni 4.5 sente zo tezikendeera zeyongera bweyongezi otyo wasigale miliyoni 5 bannange ate kati nga zikendedde wasigadde meka miliyoni 10. Special reporter amoto mu balanguzi.